Jinja State Queens yemu ku timu z'abawala 8 ezite mpaka zatikadika pezo mwaka guno ezitekeddwa ekitongole kya Japan International Corporations Agency JICA. Empaka zino zitegera ku kiseera kya Technical Center njeru era zigenza okumekezebwa timu ya Jinja State Queens ezeddiza bwe yakubye timu eva mu nkambi ya Bundabundi ya Pagirinya gole mu kubeerere ku luzanyo lw'akamalirizo. Balina Adija Kapena Jinja State Queens agamba okweteekateeka obuyinza okukoleramu nga tiimu bebibayambyeko okuwangula empaka zino. Twande tukolera wamu nga tetweyombesa omuntu wakola ensobi agikolectingirawo ne tukolera wamu era. Tindo gwa leero gubadde mulungi nnyo okusingako ku egyo emikuzo egisoose. Abaana basambye omupiira ogunyuma buli omu okulaba. Nange nsanyuse nnyo kuba challenge ebaddewo nfunye obukalubivu leero. Tetusobodde kuwangula nga bwe twabadde tuwangula edition eri eyasembeeyo. Guno mwezi gwakunanga empaka zino zitekebwa era inoyo kyakula ekitongole kya Japan International Corporations Agency JICA agamba ku mulundi guno bongedde mu ttiimu 2 okuva ku ttiimu 6 okuwa mukisa abawala abawerako okwolesa ebitone byabwe. All the games were very exciting and we are much moved by the players, and I believe this event can encourage the coexistence of host communities and refugees. Twogedde ku namu kubeeta mu mpaka zino ne batubuulira nga ebazirabye. It has improved my talent through being exposed to many teams and getting new friends from other teams. So my message to JICA is that we who have come, we are few. So they should increase the number of girls such that they go with new mind. Timu endelea zitemu mpaka zino kwaddeko Palulinya, Agojo, Rwamanja, Rhino Camp, Jipula ne Jinja SS era buli timu ewereddwa ebirala ebyenjawulo. Agesawe